Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess, yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes it can, although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. Well, that's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be no more. This message is brought to you by Alternative Digital. The Alternative Digital. Real issues, real talk. Tukolikeyo mukuwumulamuko eno saawa yaffe ey'okubiri era tuba kugenda ku mulamwa gwaffe ate oguddako. Abatabadde naffe mu kitundu ekisoose ensonga eyo mujja kgenda ate mugiwulirize bulungi nnyo osanga munajjamu ekyokuyiga. Musobola nammwe okuba nga ate musharinga endowooza zammwe mu comment section oteekamu endowooza yo tujja kuba nga ate tuziyitaayitamu munnange ezo bwe zityo bwe tukolera content okulaba ate abantu abalaba shows zaffe bo baba balowooza ki ku nsonga ezimu. Munnange twalaba Redmond era nga betuyita ba Red Devils abakyala babadde mu nsonga nga omwezi ogwo togulaba babadde very emotional, omuntu ali very spiritual babadde highly emotional era bw'obanga babadde n'omuntu wo nga yabadde emotions zizambuse barayite mbanenya. Those are spiritual consequences. Abamu baba tebakimanyi kubanga singa aba yabadde amanyi. Twabakubiriza nnyo okumeditatinga nga tukozesa candles ezimu sobola okuba nga ate tukakkanya amaanyi ag'obutonzi. So biba byabaddewo nga byakutuuseeko nga babadde tokimanyi abamu babadde bakaaba nnyo ku busonga obutono ezo emotions zijja n'omwezi bwe gutyo. So abantu abo mubasonyi bwe baba bakoleddemu obukyamu abamu balina spiritual powers ze batannaba kubanga bazuula era wano kye kituleeta okuba nga ate tubalaga munnange kiki ky'oyina ekyakubangirwamu mu ggwe ky'otannazuula ate nga kya muwendo nnyo ng'osobola okikozesa okukifunamu ddala naddala mu nsi eno gye tuwangaaliramu. Ngenda kubanga ntambula tudde ku nsonga ey'abaana ab'obulenzi oba abaana ab'obuwala abasazeewo ogenda ewaffe n'akusiima n'agamba nti njagala genda kulaba ku bakulu abaakukuza abaakuzaala ne bakutendeka n'obeera omukyala bw'atyo atuukiridde ate bambi n'otuuka ewaffe ate
abeewaka ne bakyosaamu mu nkola y'ennono awaali badde akattamukago ne bagabawo biscuits tezikolebwa kuno kwaffe simanyi lwaki baali badde balya biscuits instead of akattamukago ng'ate omukolo gwa nnono nalaba abalokole nga bajja nga bakiwagira mbu simanyi ffe tuli balokole simanyi neŋŋamba lwaki omulokole walikoze omukolo gw'ennono kubanga okwanjula mukolo gwa nnono ng'omulokole atakkiririza mu mikolo nga bwe gitambula egy'ennono gwe tambula straight va wakagenda mu kyaki baba wedding tokola nnono naye bw'oba osazeewo okukola omukolo gw'ennono banaye tusaba emikolo gikolebwe nga bwe girina okukolebwa tetudibaga ebintu ebimu ate nga byankizo nnyo eyo vidiyo nga bwe mugiraba wali tulaba abayisiraamu bulungi nnyo nga bali emwanyi zaabwe kattamukago eno tulaba sayiri edala era nga bali ku mukolo ogw'okwanjula ate nga bo munnange bagabye biscuits ate ng'era tebazigabidde mu kibbo nga bazigabidde mu kibakuli kwatirawo ddala awo ndowooza nti omanyi nga kisinga okunyiiza n'okummalamu amaanyi bebalokole bannange omanyi kino nkyogera nnyo nina omu gwe nkuŋŋaana naye mu kyaki yaŋŋamba kati gwe obulokola buvaamu naye mugamba gwe asinkana Katonda ne mutula ku mmeeza y'emu kirungi okulaza lisiti nti byajje mu maaso ga Katonda siriiko naye tuukize tugaane buli oba nga gwe Ssebbowa oba nga gwe Sserunkuuma oba nga gwe Lubowa oba nga gwe ng'olina erinnya ly'eggwanga erya tribe eyo mwova kiba kitegeeza nti ke kabonero akasooka ffenna wano njagala omuntu ambuulire nti asobola okukyusa ekika naye ku makyo olwaleero ng'obadde wampeewo nga mamosi yakugambye wano si wenkuzaala naye ku makyo olwokuba nti fansi abambejja n'ogamba nze okusinzira nga bwendabye abambejja babayisa bulungi so okuva n'olwaleero mumbejja era ab'empeewo mbavuddemu era nze kati nze njagala ombuulire naye ate ndiwadde mbolera okukolera ku makya nga ndi mulokole ku makya nga mbadde nkuba ettendo akawungeezi nga nesigudde emeze newabitawo emyezi ebiri nga nsaze nimba katoliki nga tetayinanenyeza kubanga ekyo kiba kitegeeza nti waliwo ebyo ebitukakatakko olunaku olusooka nga kyekyo ekikyo ssebo kitange kankutemeretemere ensonga eyo weewaawo emyaka kumpi 10 nga girwanyisa omuddugavu si agenti wa Katonda mama wange ali muleke ategeera wano ku nsi ate nze sitegeera mama wange olide nga girwanyisa ki epozi naawe oli mulokole nga girwanyisa nti omuddugavu si mubaka waki mubaka wa Katonda naye nga ne civility yonna n'okuwandiika n'ennyukuta na biki byonna byagibwa muki muddugavu bagamba era abaguriisi naye nga basomerawa kyova olaba baaposozi bonna betulaba beeri kati gwe bwogamba nti oli mulokole wagolokoka ki nga tomanyi na buwangwa bwo ekitegeeza nti okyaliyo mukizikiza emmwanyi eyo gwegyovoola ate yensonga emmwanyi gyovoola byebimu kubikola omukolo gw'okwanjula oba okwanjulwa hati godidde otaddewo bisikwiti ani era obufumbo tebujja kutereera era bwe munaagenda okuzaala abaana mujja kwesanga muzadde baana yana kubanga nze badde nina ebintu byenze nga ngenza ntunuulira tunuulidde nyama abaana b'abalokole bali abakulubereberye naye mbatunuulira nenza nentunuulira abaana b'abannaddiini ddala nga baga Yesu mugagga bunno Yesu muki n'ogenda okulaba abo abeesiga ennyo Yesu ng'era abaana batyo mbuno ng'abaana baki
batyo twalina wano endyo ez'abannaddiini ne basomesa abaana ebuddo sibe bali mu gavumenti sibe bali muki abantu be tutamanyina gye bava be bakikola ki batufuga naye abanyi be baagalume nti mwana bwegayaza buddo bikibi sibe batukoze ki so ekintu ekyo abantu baddeyo basooke banoonya obuwangwa bwabwe kubanga yensonga etukeeza wano bino abantu beesibamu mbwera kino mbw ate bulokole ebyo byonna byaki era abaabireeta kati ebintu byebasinkana babiraba abaaleeta amadiini bagenza abenamirembe bagenza okubamatuka nga babagamba bali ab'Obungereza timulina okusomesa ebisiyaga bwe badduse emisinde baggukidde wa Museveni kaakati ebintu bingi nnyo ebikyavaayo naye ng'ate kubanga abantu tebatunula ki kyengezaako kugamba abantu timutunule emabega omuntu tatambula mulalambalo omuntu olina okutambula ng'otunulawa emabega obujjajja bwaffe twali tutya kino kyali kitya kino kyali kubanga emisango emikadde gyegisala emipya naye abantu ekintu ekyo kibalemedde ddala ddala okutegeera kati era kyemuva mulaba nti tulina ebizibu kubanga kati ogenda n'ogamba nti kale bino bena ndoza ebyobufuzi byonna mubiraba kakadi musajja mukulu wuyo akaddiye musajja mukulu akoze ki naye kakati ffe tukyalemeddwa okwetereeza era obuuza omuntu nti kati muzaako ki singa wanajjawo omukulembeze nga ye tayagala bwakabaka nga tabwetaaga tayagala bya buwangwa kuba kati omulembe ogujja gubadde gw'abalokole gubadde gwaki abalokole naye ng'ate mulimu ekisiyaga ekyekwese munda eyo bali abenamirembe kye badduka emisinde waliwo ebintu ebitambula nogayimuka muina amaanyi paka kati baddukayo e Bungereza kakati bali luddawa bali kwani kubanga ekyo kika naye ate gye baddukira yayogera dda naga temukanyuga mayinja nga muwese muve mu byobufuzi olulala naddamu naga nti buli mbuzi edde ku nkondo yayo so mulina okuwuliriza nagamba ki so tulina okwetegereza tuleme kutambula butambuzi nga kubanga n'enkoko endiga kale nenze ndaba tutambulanga mbuzi kubanga ye embuzi bw'ogita era etambula n'egenda etyo naye yendiga tekola ki esigala eno ng'erya erumaluma obuli neera bw'egenda okutambula bwete manya gye zikoze eki gyeziraze naye twandibanga tulinga embuzi kubanga wano bwe tutamanya buwangwa bwaffe ne twetegekera wano ne tuddayo ku nnono tuli mu bbanga totally mu buli kintu nze nkugamba nti bw'obanga wawasa omukazi nga tateredde n'abaana be munaazaala kubanga nnimiro era wali akugamba nti naabe mutukule nga muva okusiga mu nsonga ziri nga muva okukola ki mu nsonga ziri naye singa owasa omukazi nga tateredde ne mutandika kuzaala buzaazi baana era bwe muti ku nsi tulabe ate omulongo Kigongo bazanya nengo kyayogera ku nsonga eno tulyoke tukomewo. Bantu bange mwenna abalungi abatuwuliriza nammwe abatulaba mbatumiddeko era mbasoomyako abalangira n'abambejja basaava ne bannaava beppo mwenna abaluuta okusinziira yonna gye musinzidde agulumizibwenga atenderezebwenga oyo kyetondeka kabambaggulu guluddene nnyini bulamu kawamigero bagakabaga nsonga tumutenderezenga era tumusinzenga mu buwangiro bwaffe nga bwe gwali mu lubereberye weewaawo
nakaakano na bulijjo kibeere nga we kiri, emirembe n'emirembe. Konkome B ye nannyini kigagi, Ssebaggalira miryango ne beerabira emyagaanya. Tusanyukirenga wamu ffenna era tuyigirenga wamu ffenna, tusomerenga wamu ffenna ate tutendeke emigigi. Olwaleero njagala okusooka okubeebaza mwenna abanziruukirira ne muwulira omulanga gwange mu buzibu bwe nnagwamu owabatanyaŋŋamba, abaagezaako okuntabaala, naye nkikubira omuzira ogw'amaanyi. Tonda yambikkako akasubi era nkyali omu ku abo enkuyege ezikyakubira enduulu. Kale ndi musanyufu nnyo olw'ebyo byonna n'obuyambi bwonna muntuusizzaako. Sisobola kwebaza omu na kumenya mannya, naye nga yonna gye nsinzidde mbeebaza. Nina ensonga gye njagala okusooka okuggumiza n'okukkaatiriza. Akatambi ako ke mulengedde, waliwo abagaba obumpwankimpwanki bwe twaliyise bisikuiti n'akawaayiro akalala akalaga oba akatambi akalala akalaga akatta mukago. Tusooke tutunuulire makulu ki agali mu kutuukiriza endagaano ne ssemateeka oyo atukakatako mu butonzi bwaffe, omwana ow'obuwala n'omwana ow'obulenzi nga bakuba ebirayiro byabwe mu kutuula mu bufumbo obutukuvu. Nazzikuno bajjajjaffe baakozesanga akatta mukago, ng'ekiruubirirwa mu kyo ekyekusike kwali kukoowoola maanyi agatuula mu masiga ag'obutonzi, obuzaale n'obuwunde okuba nga gissa kimu, nga gitabagana wamu naffe. Y'ensonga lwaki tugiyita entabaluganda. Eva mu bw'okutaba eŋŋanda n'efuuka okutta omukago, kwe kukola endagaano mu bwajjajjaffe Mukasa, ng'okakasa n'ekigambo kyo n'okakasa n'omwoyo gwo ne guba bumu n'omubiri gwo. Y'ensonga lwaki tuli emmwanyi eyo, y'ensonga lwaki tugabulwa emmwanyi eyo ne tuteekako ebigenderako ng'ekita ky'omwenge. Mulimu mu ntya ezimu nga ejja kuba mpoomereze. Abaganda balina olufumo olugamba nti mu luggya temuba kkubo, buli akyala aba mugenyi. Naye ate ffe abazze okuzaalibwa mu luggya gye tugenda okuwayira omukazi, tusooka kuba bagenyi. Kyalibadde kya nkizo nnyo era kyalibadde kya bwegendereza nnyo okusitula omwana ow'obulenzi okumuleeta mu bazadde, ng'omaze kwetegereza mbeera ki, buwaayiro ki bw'ojja okutunuulira bw'onaagondera obutaanyigiriza kitiibwa ky'abajjajjaabo abo boogerengejja oba bookongojja mu kifaananyi kyabwe mw'otambulira ekyo eky'obuzaale, ng'ate ow'ekitundu ekitiibwa eky'obuwunde, kubanga omwana ow'obuwala n'ow'obulenzi be bakola ekitundu ky'obuwunde nga bwe gwali ku kitaawo, nga bwe gwali ku jjajjaawo, nga bwe gwali ku jjajjaawo eyatandika olulyo olwo lwe muyitabiramu olwaleero n'ogamba nti ndi wa kika ky'Abammamba, ndi wa kika ky'Abangabi. Tikkana akatta mukago ke tukwata ne tuluma ne tulya, kye kiraga empeta ey'obutonzi ne kiteeka endagaano olwaleero gye twali tuyita certificate of marriage, ekakasa ti kituufu yeno endagaano gye ntaddeko ettibwa wakati w'emyoyo ng'ettaanya ekitundu eky'omubiri. Y'ensonga lwaki tukwata emmwanyi eyo n'eteekebwa mu kibbo n'ogiggyamu. Ekibbo ekyo kiyina ekkundi era kiyina emyaliriro, muze mwalibadde muyita enzingo oba emiko. Tikijja kyetooloola naye nga kiyina omulandira gw'ekkundi. Ti ffenna tuli baana ba Nnakalaama, ekituyisa omuganda. Ffenna tusooka kuba muganda ne tulyoka tukomawo mu lulyo olwa Nnamunigina. Y'ensonga lwaki ekibbo ekyo kiba n'ekkundi, era emmwanyi eyo naye eba n'ekkundi. Ti emmwanyi eyo esusumbulwa nti kiri muttu kimanyibwa nnannyini kyo. Emize okukkaanya, okugondera, okuwuliriza, okuwulirizibwa, okwaniriza n'okwanirizibwa
byonna biggweera awo mu kibbo ekyo. Ne tuteekako amalombe oba empoomereze yaffe nga tuzza ekitundu kiri eky'obutonzi, kubanga emyoyo gyatabira mu ntya ez'enjawulo, mu bika eby'enjawulo, nga gisinziira mu mpagi ez'endyo ez'enjawulo. Okugeza ti olwaleero omwana azaalibwa ebika 4, tojja kwekanga nti taata we abadde wa mmamba, lwe lulyo olutaggwaawo olw'enkalira olw'ekkundi, naye kitaawo ava mu lulyo lw'ab'emmamba, maama we yali ava mu lulyo lw'abaani, katugambe lw'Abangabi. Ti naye mu kuva nti ali mu lulyo lw'Abangabi, maama eyali badde kkojjaawe ku bukojja bwe yali waaki? Yali Wango. Tujja tunoonya ennyiriri ezo abola abakabaka we bajja basikira ennyiriri ezo oba endi ezo nga basinziira ku bukojja bwabwe, nti ly'ekkundi eritakyukakana oba eritawaanyisibwa, nga bwe bagamba nti ssekkono tawaanyisibwa, nti ddyo kyagaba kkono takitegeera. Ti newe tutuuka wano tugatta amakaata ne tugamba nti omwana afuuse omuganda, omuganda oguliwa ogwagandaaza endyo. Ne tujje ne tubanga tufuuka Abanyolo, tufuuka Abasogga, ne tufuuka endyo ezajja zitabira nga zaala. Kale mu kulya akattamukago kano tutuukiriza ekitundu kya Ssebyala, ne tutuukiriza ekitundu kya Ndawula, kye twogerako bulijjo ne tugamba nti bya Ndawula. Abalongo bano baani? Bandawula. Naye ate obweza lwaki tubukubira Mukasa? Nti Mukasa ye yakakasa. Mu lubereberye ffenna twayambala obuwangiro bw'omulongo kato. Ekitundu ky'emmwanyi eyo kigatta endyo 3 eza Kato, eza Kizza n'endyo ezaani? Eza Waswa. Ti ffenna tutulukuka musaayi, ffenna tutondoka mazzi, ffenna tunaaba musaayi era tutondoka mazzi. Ne weekanga nti omulenzi afunye omwana ow'obuwala ne bazaala omwana ow'obuwala, oba omwana ow'obuwala azadde omwana ow'obulenzi, oba ng'avuddemu ameeru n'amaddugavu, oba ng'avuddemu ameeru gokka. Ameeru n'amaddugavu kwe kuzaala omulenzi n'omuwala, oba ameeru gokka oba amaddugavu gokka kwe kuzaala omwana ow'obulenzi, Kato ne Waswa, oba okuzaala Babirye ne Nakato. Ate ne tudda mu kitundu eky'obuwunde ekireeta okuzaala abalongo ab'obutonzi be tusiiba twogerako, omuli emigga, omuli n'enzizi, omuli obw'amayanja oba obw'amagobwe. Ensonga lwaki ojja kwekanga nti mulimu azadde engo naye mulongo, obwo bulongo butonzi. Mulimu azadde magobwe oba ttimba, bwebwo obulongo obutonzi. Naye mu kukka kw'amaanyi mu ndyo zijja zikyukagana olw'okusinziira amaanyi ago ag'obuwunde. Omuzungu kyagamba nti buli action ebeeramu reaction. Nti okutta omukago guno twali gutunuulidde nnyo nga tonnagenda mu luggya kutta mukago na kukola bintu bikuwemula, n'otunuulira obubereberye kyekyali ekigendererwa ky'abajjajjaffe. Awo ne tukomawo nga tukyusa ennono zaffe nga tuzisinziiriza ku buwangiro bwa Mukasa obwo obwakakasa ekyo kye tuli. Nga bwe tugamba nti omulangira ayalulwa nkejje na muliro, nga bwe tugamba nti emmandwa esamba ndege esamba muliro, enuuna nsimo eyambala nkanamo. Oli n'akugamba nti lubaale maliba, buli omu alyesumika bubwe, oba buli omu aliwala lulwe, oba buli omu alibamba bwalyo. Mu kyo ki ekiba ekikulu kya byonna? Kusooka kwetegereza nti naasobola okutuula n'omwana ow'obulenzi ne ŋŋondera emizizo gy'ewaabwe, naagondera obulombolombo bw'ewaabwe, naagondera ennono z'ewaabwe, tezivvoole bujjajjange, tezivvoole kitiibwa ky'abajjajjange, nga tetunuulidde kitundu kya mulenzi yekka, nga tetunudde kitundu kya muwala kyokka, nga tuleeta
obwenkanya kye tubadde tuyita justice, spiritual justice, nti emyoyo ginaasobola okutuula ne gikkaanya ekintu kyekimu nga gisinzi ku ffe emibiri. Si kya buwaze naye kitukakatako okumanya mu lubereberye w'okwanira omwana ow'obuwala ng'omulimbiikiriza ng'empanga bwerimbiikiriza, enkoko enseera ng'ennume enduusi bwerimbiikiriza ekitonde ekikyala mu bwawansolo, tinaffe tukkaanya ne tugamba mu ndagaano ezo ti sivvoolenga ekyo ekyewammwe nga bwe guli. Ne beeyongera nga bakugamba nti bw'ogenda ebulyambwa olyambwa, naye ate watya ng'embwa muziro gy'oli. Kitegeeza wemba nti neddirambwa n'alya embwa. Naye tujjukire tugaane waliwo okutuuka akaseera ng'embwa yeyina okukuuma obulamu bwo, okubuzza engulu. Ne bagamba ekizira kitatta mmere ya muto oba nte ya muto. Awo Lubaale bw'atuddiriza ekisa n'atusaasira n'atusonyiibwa, ate ne tusonyiibwa tuzze ku kitundu ekya Nakalaama bwe twasobeza abalongo bwe baasobagana, ate ne bamala ne bafuuka obumu. Nti otuula n'omanya n'otegeera tetutwalitadde bintu bya kwetumiikiriza na kukola bintu bitali migerengejo gy'abajjajjaffe, kubanga tuba tutambulira mu kitundu eky'obutonzi tulina okubeera abeegendereza ne tutunuulira obutonzi butugamba ki, kubanga obutonzi y'empagi etasenguka. Ensonga lwaki bw'olumwa enjala omutwe ne gukuluma tebakuwa ddagala, eddagala ly'omutwe okuluma nga gwa njala aguwa mmere. Enkalamatta y'amazzi weba yeekuluma n'onywa omwenge, kitegeeza enkalamatta ogenda kuba togisse. Oba weetaaga mukaawo gwe tuyita omunnyo oba evvu lya Lubaale, tojja kuteeka munnyo mu caayi, awo aba takyali caayi, aba afuuse ssupu. Kitegeeza oba ogenda kuwuuta buwuusi. Oba obadde weetaaga mpoomereze n'enkuwa omwenge, kitegeeza nja kuba sikugabudde mu butonzi bw'obwo obuwangiro mw'olina okukola ki? Okutambulira. Kale nno nkubiriza mwenna abaluŋŋamya b'emikolo, ensonga ng'ezo ez'okuteeka amalala mu buwangiro n'ennono zaffe ekyalibadde kitundu ku ffe, tuddeyo tukole ensonga mu butuufu bwazo nga bwe ziteekeddwa okutambula, nga bwe ziteekeddwa okuweerezebwa. Awo tujja kufuna obufumbo obulangadde nga butudde bulungi nnyo, nga butuwa amaloboozi, nga butwanukula, ng'ate naffe tubwanukula mu kusinziira engeri gye buba butukoowoddemu. Ti bwe tutandika okukola ebintu by'amankwetu, okutandika okukola ebintu by'amalala, tugenda kutta ekitundu ky'obutonzi. Tutuuke akaseera ng'ekigambo kuwasa oba kufumbirwa tekirina nsa. Kale si kya nsonga nnungi kubanga tutambulira mu kusobya okwo. Tuddeyo ku nnono embereberye, tutunulire obulombolombo bw'abajjajjaffe, tutunulire ennono z'abajjajjaffe, nga tutunulira ensonga enneekusike ezaali zitambulira mu ndagaano eyo. Olwaleero bw'owasa omwana ow'obuwala nga wali wamugamba ti munnange ewaffe kino na kino na kino na kino kizira, nakkaanya nakyo, naye n'akugamba ewaffe kino na kino na kino kizira, naawe n'okkaanya nakyo, gwe lwaki oba omenya amateeka. Tekyawukanako okukugamba ti gundi munnange ompasizza, naye sijja genda mu muzikiti kusaala. Ffe ewaffe tukuba nsaasi. Omwana ow'obuwala bw'akeera enkya n'agenda mu nsaasi, gwe genda mu muzikiti gw'osaale. Takuggyeko kiri kya buwangiro bwo na nnonoyo, naye ate kiba kibi gw'okutandika okumusindiikiriza okumutwala mu muzikiti, ng'ensonga eyo si yabagirwe eyina kumutwala mu muzikiti. Kale n'olw'ensonga eyo nsaba tuzzukuko obwongo, abaddugavu tuveeko atuloga. Tuwaayiriza nnyo eddogo, naye nga ffe balogo ababa baloze emitendera gyaffe. Ensonga lwaki ntandise n'olugero ti Ssebaggalira miryango ne beerabira emyagaanya, ne mbagamba nti konkome bbi
ye nannyini kigagi. Bw'aba Kabambaggulu yakuwanga ng'oli mukyala, lwaki oba weeyisa ng'omusajja? Nazzikuno obuvunaanyizibwa n'obuyinza obuwabula ensi eno ne butambuza ensi eno bwaweebwa omusajja mu bwakatabaazi. Obwamaamira ne buwa ennambiko ensi eno bwali bwa kitonde kikyala. Lwaki nze mba mpamba obuyinza bw'omukyala ng'ate ndi musajja? Kitegeeza mba ngenda kutambulira mu mugerengejjo omukyamu. Kale olw'ensonga eyo teziyoogaanira wabiri, endege tezivugira wa Mukasa, ziba mu ttale mu bwaddungu. Tewali ndege evugira mu nnyanja, evugira ku lukalu. Ne nfundikira nga mbagamba nti ekifuga ennyanja eba nkasi, omukyala yavuga obwato. Kale abankumire Namugereka Tonda Kawamigero abampeera ekikubagizo, ayongere okusanga ekitiibwa gye muli n'okwanukula essaala zammwe mu ntambiro ez'amagera ag'enjawulo. Emirembe gibeere ku mmwe. Weewaawo tweyanziza nnyo, tweyanzege ate Mukama ffe Bazanya Nengo ng'alambika ku nsonga eyo. Nsonga nga bwe njanjudde muzeeyi abadde tannagikwatako, ndowooza kanzireewo omuzeeyi okuba nti ate ono aleese bisikwiiti, bali balidde akattamukago, naye ate nga bonna kye bagendamu kye kimu, bufumbo. Obuzibu buzze okugenda nga bagenda banonooza be bakola ki? Byatategeera. Omwenge abantu babadde bagutwala butwazi kuki? Kubuko. Nina ekintu kye mbalumiriza ano nti bwe ngenda okwetegereza buli sisitimu yonna bagikola ki? Bagyonoona. Otwala otya omwenge wa kitaawe w'omwana? Ogamba guno omwenge bbiya? Kale ekita ky'omwenge Oba ogamba gali amalwalirizi? Ekita. Ekita. Jjajja mwami yabeera nannyini mukazi bw'oba ogenza okutamiiza. Bw'oba ogenza okola ki? Okutamiiza. Jjukira nti omwana ono bwe yakoonanga ekigere bamuweerezanga ewa jjajja mukyala ng'era yamutegeka. Jjajja mwami mu kumaliriza n'ekijjulo ky'osooka bw'oba ovudde mu nsonga nga bamaze okuteekateeka, jjajja mwami alina n'okusiba olubugo. Okiraba? Akattamukago abagenza jjajja mwami alina okutoola akaki? Akattamukago. Naawe omwana w'obulenzi. Mukoddomi ono bw'amala okumuwa olwendo lw'amazzi neki, ne baddeyo ne baleeta ekita ky'omwenge kijje ono jjajja mwami atamiire. Oli atwala omukyala. Kati oli tamanyi n'akattamukago kubanga ezo ensonga ate zaali badde zikolebwa na musabo. Nazzikuno edda amasabo g'Abaganda gabeeranga muki? Kwawo ku luggya. N'omutwalo guno guleetebwa nagwo gukola ki? Ogwa taata. Gusasula mpewo ziri. Gusasula ki? Mpewo. Edda baleeta bagwabanga gwa nswa. Enswa. Naye olw'okuba nti nno ebintu byaffe byonna bye bino bye mulaba, ogenda otya ku buko ne bakuwa bisikwiiti atya? Oba tugambe nti abakoddomi ababadde bajja ennaku zino abakoddomi balina olugezi nti abantu tebannaba kumanya nti Christianity etambula ne culture. Etambula neki? Ne culture. Ne culture. Kibanga ng'omuntu bw'agamba nti gundi alina ekitambo, waliwo atalina kitambo? Waliwo atalina kitambo? Bwe mubeera eri nga mwetemye esipeeya. Ekitambo nekyo kikalekale bagamba. So ebintu bingi nnyo abantu batwala nga ki?
ebintu bingi nnyo abantu bebagenze nga baze twaloko oloko eddiini etambula ne culture. Ate kigambo baleke kugandawaza kiri kigambo ddiini njawukana denomination ne Christianity teyawukana na culture teyawukana na ki na culture ne tojja kufubutuka eri olupinge bulupiizi ngayagala atuukiriza omukolo gwefaananyiriza kyokuyisa amasanyalaze ne gayita mu myaliro mu mitendera gwe n'ogenda n'ogabakira eri ku muti n'ogayingiza mu nnyumba bwe galinakukwata ne gakutta gwokola ki kati bwe buzibu abaganda bwe bakola ki ti abaganda mu kifo ky'okunoonya eddiini ejja waaliwo ebintu bye bajja bakyusa emabega bagenda ekitundu kigenda okutuuka baleete bayibuli nga tebasobola gitegeera nga tebasobola kukola ki kubanga bw'oba tewakola mpewo tosobola kutegeera bayibuli bano bonna bemulaba bakutte bayibuli abagisoma beerimba naye nze bwe nsoma bayibuli era buli ne bwe mba nga nze nga ndina balokole nga twogera buli mba nga mbapa olwaki tolokoka n'omuganda nti gonsinga obulokole kigambo bulokole kibatategeera tebakimanyi omuntu ke bagamba nti gundi yagolokoka alaba ekkubo it's not a joke ne bw'otunuulira butunuulizi mwanawo bwoti nango wanji dadi najja bwati n'omutunuulira bwoti era omulaba noga nti ono omwana akyali naye kasita omulaba nga amagamaga atandika okumagamaga otandika okususpectobadde olazeewa ebyo nno byoyingiddemu nedda dadi bino ebintu byetulimu byonna bifu panga eno kati kyetagisa narwe kyakuddamu kukuŋŋanya bakazi ku byalo simanyi nabwe mugenda kikola kubanga bikobere mmwe bakazi kati gwomanyiiko tubeera ku puroguramu eno naye kati n'engeri kijoyinza okukolamu ekibiina ekitandika okusomesa abakazi nakuzina abantu baganye ebintu by'essente kubanga ffe tubanoonyezaako wano agamba mumpa mmeka okujja okusomesa abantu naye ngaate ekyo kibeera kukola bunnabbi kubanga singa nze singa mbeeraawo nengamba sijja kugendawoyo ku tv tebalina kasente kebakola kebampa nja kubeera omuntu asembayo okubeera omubi ennyo kubanga katonda ampadde nanjolesa nandaga ate nensirika nenyongera kuleka bizibu ku bizibu so I have to take a responsibility nenzija nentandika okugamba abayi kino era abantu abasobodde okuva kubaka kati manyina okubeera eyo olumu nga sirina kyenkola nenzirayo mu puroguramu zetwakola ki zetwatandika nazo nenjikomyawo nenjiteekako kuki ku Facebook era ogenda okulaba ngo era mulimu abalaba bulidde naye bwe tutaava eyo kugamba nti tusomesa abantu kubanga ekintu kye bayita okuwasa kintu kya buvunaanyizibwa nnyo gwe musingi nambeegi kuggwanga naye toyinza kuleeta biskwiti gwe n'otandika okukyusa oleete biskwiti atilisi kale ye kiki okyusa eki kiba kitegeeza nti gwenga mu bulya mmere bwoyinza n'okulowooza nti enjuba eyinza okukeera ku makya neva enongedde tekisoboka ekyo kyo katonda yaki abazungu bakoze ebintu bingi abayudaaya abo bakoze ebintu bingi baagala okukyusa emmere ne bakola bitya naye kati ensi batuddemu ekoze eki ani yateekawo booda sibo bayibuli bebeteeka mu bayibuli ddala kituufu bayibuli eyogera ku bo kubanga Ezekiel agamba nti abo abayita abokwakayakana si be bo nze nina abantu bange mu nsi eyo mu masekkati si yeeno eri gye battira abantu babattira ki era ani yateekawo booda ensi yaliko booda so waliwo ebintu abantu abamu agenda naddawo ndi mulokole wetegereze kiki kyotambuliramu tojja kuddawo olaba awaka ewammwe mwina ebizibu bano balwadde bino biki ogambe nti anze ebyo nabiddukamu nendokoka olokoka ki
muzaale ekikolimo kigera nakyo kizaala muzaale kubanga oledde temukikozeeko nze singa navayo ne ngamba nti tebinkwatako kanekoleko nzekka nange ndokoke tugambe fire byonna twabikola nagendanga ne mukulu wange ne tugenda ewakayiwa eri mu myaka gya 8 tuddayo tubuuza jjajja waka jjajja mukyalo kati baafadda tumubuuza jjajja kikinaga ebintu byasoko lidde bakulu baye bafudde abo betwagendanga nabe wakayiwa biki paka lwe nagamba nzadde abaana nga nabo batandise okulwala obulwadde bwe bumu ningamba apaana nengenza okumaliriza nga nze awaka nze nina n'abaana nze nzizaawo olugi sikyewaniramu n'olwokuba nnamanya ensobi we yali naye n'oluggi olwo nekyali kiruganya okutereera nakyo nakizuula luvannyuma nti baali balina okuddayo okufuna omukazi nga wambogo ne bamuzaalamu omwana ng'omwana oyo yalisobola okutula ekikolimo ekyo weewaawo ensonga ndowooza tuzitegedde bulungi nnyo eddakiika zo zitambulidde ddala abalina ebibuuzo bwe mba mbirina mu comment section nzija wammwe sobole okuba nga ate ebimu biddibwamu ebirala bijja kuba nga ate birindawo mulongo kigongo bazannya n'engo omukyala Marisa ekibuuzo ky'okirabye mukulu mukozi nkirabye era simadde nsaba yalize mu inbox kweza namba zitambula wansi netwongera okugalizibwa kuba tomanya abayinza otububakanga bwengaye obanga bwafera nenga tujja butusewa mulongo kigongo wazanya nengo asobola okubanga atulambulira naye nga ekibuuzo tukifunye era tukikuya screenshot bwompitirako mu abali ku Facebook mbere nga mpitayitako mu abali ku YouTube banaye nja okubeebaza mwenna abalabye show yaffe ey'olunaku lwaleero nga sinnagenda mu bibuuzo ebyampeerezedde wiiki 2 ebibuuzo biba bizze bannanga naye nga bwemba ekibuuzo kyo sikisomye ntera nnyo okubeetondera ne mbagamba nti nze wano siina gwe nzija nga simwagala mba siina nsonga lwaki nkuwalana okubanga ate situusa bubaka bwo wabula ate wabeerawo ate nga obudde tebutuganyizza oba abamu mbasaba mukole ebintu ebimu ne mubigaana mbasiina wenyinza kubayambira ntera nnyo okubagamba ojja mu inbox yange tandika n'amanyago ombuulira ekikakyo weddira ki ozzeeko ensonga yo bwe mpuliriza odiyo yo ng'ebyo tebiriimu kugamba teekamu amanyago bw'otakiteekamu ekibuuzo kyo kiba tekigenda kuddibwamu kubanga n'oyo gwe tusindikira ebibuuzo abiddemu ate era naye obuwangiro bwe mwotambulira kiba kikulu nnyo kubanga nze wamma ne we naakumanya tewali nnyo kya nnyo so kiba kirungi nnyo okweyanjula ne weeyanjula ne tukutegeera awo nno ne tusobola okuba nga ate ensonga yo bagikolako bulungi nnyo okusinga bw'onoogamba nakuweereza ekibuuzo kyange naye tewakiddamu ate nga ebintu omukyala Olisha nkulamusizaako agamba alina baganda be abalokole naye ebintu tebibatambulira bulungi nnyo ensonga ez'obulokole omuntu bw'asalawo okulokoka nsaagala ziyingiramu nnyo naye kibeera gyali okumanya nti obulokole eddiini buli buwangiro bwange kalica n'osobola okuba nga ate byonna obitambuliza wamu njagala okusoma komenti ey'omukulu Lugoloobi Gordon nina komenti ya Kalyango Musa Lugoloobi Gordon nkulamusiza we bali kubanga otambuliddeko leero agamba bw'osomayo ebyafaayo eby'Abawarabu buli omu akubuulira bajjajjaabe abasukka ku 3 era nga ne Nabbi Muhammad yalinga alanya bajjajjaabe abasukka ku 2 ne Bible yawulira simanyi Katonda wa Isaka Jacobo Ibrahim ye lwaki bayita bakatonda baabali anti Ibrahim yali wabakkiriza ebyo byonna nze nagenda okubitunuulira bagenda ne bakugamba nti Ibulayimu obutuukirivu yali n'omukazi tazaala kubanga bagamba n'oyo omukazi yali mwana wa kitaawo omuto
n'amwegwanyiza ajja naye emisiri era bamusanga obanga muromansi nga akawungeezi noga gundi oyinza okuleeta mu bwakabaka bwaffe ebizibu kakani andabikira nti mwe muva olulyo luno olwaba Musa kubanga ngezezaako nnyo okutunulira bayibuli nga njyetegereza naye bw'ogenda okutunulira nti olulyo olwo kubanga civility n'eddiini n'okumanya eddiini nga tenaba kubeera kubeera eddiini teyaliwo ne Yesu wazaalibwa tewaliwo ki negundi ne Catholic Church ani emperor yaliyo akkiriza luvannyuma nakkiriza eddiini naye nga olwedde baali bawalaganira nnyo bannaddiini nga temanya Christianity nga tebajagala ng'era n'okwogera obwogezi gundi yayogera amala ayogera agamba nti ensi yeetooloola ne bamutta Galileewo okiraba kati bw'ogenda okutunuulira nti abantu abamanya abasobola okumanya Christianity be bantu abaava mu Orthodox Church ab'Egreece naye ng'ate basomerawa mu Egypt kati bw'ogenda okutunuulira ekitundu ekyo ekyatambula nikigenda abalala ne bagenda mu Bazoroastrian Mazda kubanga Bazoroastrian Mazda ba Iranians be balaba ne Yesu era Cyrus yagenda n'okuba Babiloni ajjeyo ba Misaki ba Abednego ne ba Sadraki omwali Danieli kati bw'ogenda okutunuulira nti ebintu byonna byali byaffe abaddugavu ne bali ne bagenda ne babyeteekamu era kati kyovudde olaba nti ffe bwe tuvuddeyo ne tutereeza empewo ne tutandika okutereeza eri ne kifuuka poisoni nti Iran ebakuba ne Soviet Union ne Orthodox Church ekola ki ebakuba tukwakati bano abantu abasinga obungi wano tebatunuulira ekibuuzo kyange kyembadde nnoonya nkifunye obwongo tebunnaba kusituka Lady yali ambuuza singa mba mmanyi okusiba abalongo era nga ndi Naalongo nsobola okwesibira abalongo bange oba tekikkirizibwa osobola obbasiba lwansonga eri Naalongo osobola okwesibira abalongo bo munnono muzeeyi ng'okkako abalongo abazaale abawunde oba abalongo abatonde abawunde kubanga singa obeera musawo tosobola kwejjanjaba kubanga njagala nkutegeeze kati nkutegeeze ekyama nti empewo gwe kennyini gwe zirina okulaga nti kino bakikola bwe bati oba neweebaka ku bwerende ne bakugamba nti kino kitambula bwekitine ngaera omunozi w'eddagala bwakola ki ate abalongo abazaale era osobola obbeesibira tebagamba mbasibwa na omukyala ng'aliko lubanga anti nkugambye era omukyala asobola obbasiba kubanga oredde oli musawo kakali ate olumbe bwe lunaakutta ng'olinda ataliwo anaakujjanjaba taliwo anaakujjanjaba so mu bufunze okugamba Naalongo asobola okwesibira abalongo yes kale tugende kubanga abalongo basibwaki sibulira oredde oba wabukuuma ku nsonga eyo yennyini ey'abalongo ndowooza ngenda kuteekayo question emu yokka ndowooza show yaffe njigale mulongo erinnya ly'eddala kandireke wagambye osaba ndireke taata wange nze ndi mulongo taata wange ne maama wange baafa nga tebatusibye mbuuza nsobola okukola emikolo egyo kyangu nnyo ne weesiba kakolbaawo oba ogenze just kufuna muntu omutalamu mu kubasiba nabekolaki era bayinza okuba nti nno mu kulagajjala obutasiba abo be baavaako n'okufa kwabali abaana batta awo wennyini ndowooza olinayo comment mukulu mukozi ezisinga zibadde sarcastic nga zoogera ku nsonga yaffe tutandikiddeko eri eyebbuba bujja so tewalimu yabadde debate kale kandeteyo ebibuuzo ebirala 2-3
tove wano. Ndoota nnyo omusajja ng'ali mu byeru nga mpa ekikooyi ne gomesi. Nsaba kuntangazaamu kitegeeza ki? Ndoota nnyo omusajja ayinza okuba bamubanja kifundikwa ng'ali mu byeru naki? Ng'ali mu byeru ng'amuwa ekikooyi ne gomesi. Kale. Ye ate bw'ogamba kale olinga amukangakanga. Ayina ebbanja lyalina osasula. ayinza okuba bayasikira omuntu omulongo kigongo wazanya nenga wajja kukwata naye nga eryo liba bbanja naye kale ensubira faida ejja ajja kutandikirawo omulongo. Annange Mumbeja gyebaleko nze bampita Mbabazi mbeera Mutungo nsaba eyo kanjireke njiyiteko. Eyo question njirese kubanga eri very personal. Okay. So abantu nze mbasibirira entanda eriemu nga tuggalawo kuddeeka bakume ebyoto badde bakole ki okume ebyoto kyesokka lidde muddeyo mulime ebijja mwegayirire bagambe bajjajjaffe tetulina kye mwatulaga naye batandika okwebaka ku bwerende emoneka bajja kulaba nga bakola ki. Temulowooza nti no Lubaale mubi. Lubaale tajja kujja nti akulinnyeko akutuuleko naye kyekyakola bw'omala okutereeza Lubaale akufuulanga essimu eno smartphone nti buli kintu oba okikola ki okiraba mu perspective yakyo Windows mu buli dirisa lya kintu mwoba oyagala okitambuliza era okiraba noga kino omuntu ayinza okuba nga alina mistake gye yakoze gwosobola okwogera naye bwogezi bwoti ogenda okulaba nga yeesika nomanya nti ono yalina ekintu kyakola ki. Era kyova olaba nti bo bali abasajja abasoma bambega basoma embeera z'abantu libeeranga essomo ekkulu. Sibatandika okubuuza bayinza okubuuza obubuuzo obwongo ne bucyankalana kivaamu n'otandika okugyayo information. Naye olwokuba nina abantu bakola nze kati abantu bayinza okubeerawo kati nga bano ab'ebyobufuzi nindaba nenga nti kati ono oyo kati ategeera oyo talina kyakola ki kati nga jjajja mwami si muntu mwangu. Abantu abasinga obungi bamulaba bano abavubuka balowooza nti no naye musajja muzibu nnyo skinias muzibu. Ayinza okukuleka n'okola ensobi emyaka 40 oba emyaka 10 ng'oli mu nsobi ye nga yasirika. Omukulu Kavuma Ensama abuuza nze abuuza abalongo ba Kiwanuka bali bameka? Sijja kugamba ekyo ekibuuzo kigenze direct ewa mulongo Kigongo bazanya nengo. So njagala tusobola okuba nga ate tuwunzika show yaffe ey'olunaku lwaleero bw'oba obadde n'ekibuuzo kyo nga ate tosobodde kadde obanga okiteeseyo ne sikiraba omukusaba nnyo okiteeke mu inbox yange Facebook nkozesa amanya Faroida Bikobero. Osobola okukozesa enamba yange ya WhatsApp 0783047785 0783047785. Teekamu ekibuuzo ky'okusinga nkubiriza nnyo okozese audio ng'obuuza kireme kubeera nga nze ate ekibuuzo nze yakyewandikidde kuba bw'ebeera text siina ngeri gye ngiteeka ku screen bantu balala kulaba nga ate basoma kibuuzo ekyo. Naye nsaba nnyo bw'oba ojja mu inbox yange tukozese audio sobola okulaba nga ate ensonga eyo etegereka bulungi nnyo. Bw'eba eri personal era tejja kujja ku mpewo ojja kuba nga olambikibwa bulungi nnyo mu inbox yo tusobole obutagireeta walino ku mpewo. Mwebale nnyo abatambudde naffe ngenda kubanga ate nsaba abentudde nabo mu studio z'olunaku lwaleero okuba nga ate babaagaliza emirembe entandike ne mukulu Mukoseyo Arnold Adam. Mbebaza mwenna abadde naffe okuva gyetandikidde abasoga mbayozaayoza mwebale okufuna abalongo lwaki abazinga babusoga bwafunye abalongo lwakuba nze nafunye okwennyamira nti okuli manya ga kirongo
ng'ate nze ng'omusoga nsuubira nti entabiro y'obuwangwa n'ennono yali badde eva mu lubiri n'eryoka ekkira mu ffe naye kati wekibanga oba ekyabazinga mu manyinga asobola kutuma wayiswa ne kato then kiba kitegeeza nti olwo tuba tutandise okusaanyaawo obuwangwa bwaffe naye nga mbeebaza nammwe abajjanjabi omulongo kigongo bazanya n'engo mwebale nnyo mwebale ddala yali atugenzeeko naye bajjajja baalwana ne balwanyisa abalabbayi n'abatamanya ŋŋamba osobola okulaba nga akyali mulamu naye nga embeera teyali nnyangu kumanyi bagamba enjovu ezirwanira omuddo gwe butera kutuka naye era omuddo gwakutuka naye nga ye omuntu akyali mulamu era ng'agenze aterera tubeebaza mwenna abasobodde okubanga mumujjanjaba tubasaba gwalina bizinesi bambi gituwe tojja kwejjusa bizinesi yonna yonna ng'erimu ebyamawulire byonna maloboozi bifaananyi vidiyo scripti samanya alina mukolo yagala abali ebwere bagugoberere nga guli Uganda ffe gutukwase tojja kwejjusa tukusaba bw'otuwa omulimu oba oyimirizaawo ekitongole n'obuwangwa nene oba obiyimirizaawo noonyaako 070 800 2M2 070 800 oba ezo enamba zoba wansi ziyitawo ezo nazo zijja kukola bulungi obutagambika twogere bizinesi oba olina kyoyagala okwebuuzaako ne save yaffe oyinza okuba tonafuna linki ya save nate kugiggalawo naye osobola okuŋŋamba nti nange mumpeereza linki eyo ya save mbeeko obuwabuzi bw'ensobola obbawa naawe era okozesa eyo namba eya 070 800 2M2 oba yamumbejja oba ezo ezitambula wansi awo zonna osobola okubanga tusobola okuba nga tuwuliziganya mwebale nnyo mwebale ddala muzeeyi nkwasiza akamanzukira tusanyuse nnyo abalabi baffe okuba naffe twafunamu kalishesi kabadde kalungi naye ate buli lunaku bwemugira mulina okuwummulamu nemubeerako mu lusirika naye nebaza nnyo abantu ababeera naffe era nkubiriza nnyo ekintu kino kye mbagamba bakitwalire ddala kiri sirias tuddeeka bwe tutaddeka kati yesaawa okwolesebwa kwalabiddwa nti ekitundu kikyuse fe abalwanaganye nakyo okukizza abantu bakubirizibwa okuddeeka tusobole okuddamu okuba nti tuli bumu kubanga olutembe kasita luterera waggulu lutembe lozare kasita eddayo mu bwannaalongo nebanga eteredde n'abantu okutegeera kubakoze ki obuganda budda abantu okubeera nti unity edde kitabaddeewo kubanga abantu abasinga obungi tebanabakumanya nti ekitundu kya santa oba ekya Poseidoni ffe tukikola ki ffe tukina ebiri gye babirowoleza nti Vatican tebiriyo kitundu ekya Trident amaanyi aga Trident ag'obusatu ffe tugatambulira nago wano mu Nalubaale n'aga Santa Maria tuyanzamusaabuuza nti twasoma wano nga tugamba nti Kabaka tazaala balongo e Buganda ate ebusoga tekiriyo wadde busaala n'abalongo bayagala obutafaanako Buganda nti abwonono bwekyukamu katono nnyo eya Busoga ne Bunyolo tiba Busoga ne Bunyolo ne bazaala basigalawo naye ate mu Buganda bo tosigalawo so yenjawulo ekitundu ekya Buganda ekyakireetera ekyo ekitundu kya Buganda kiri ekyomunda ekiriko amaanyi gali aga Trident kyo kibeera ni competitive nti ono Ssaabasajja okuva mu bwannanganda erukuli oba na Lubowa Ssaabasajja bwazaala bamugjawo lidde ti aba atuuse mu bwerufu obw'obukojja bwe akati kyobalaba nti bamugjangawo ne bateekawo
Weewaawo tweyanziza nnyo tweyanzege njagala okubeebaza abatambudde naffe okuva wali we tutandikidde show yaffe y'olunaku lwaleero ate paka wano etugenda okuba nga ate tugiwunzikira nsuubira nti mufunyemu ekyokuyiga era mbakubiriza nnyo bw'oba olina kyoyize okitambuze okiweeko n'abo abakuliraanye sobola okuba nga ate ffenna omulamwa gubeera gumu kudda ku nnono yaffe. Njagala okubaagaliza weekend ennungi omukama abawe ebyo bye musinga okwagala bibeere bulungi mweraba. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.